musonso nnyo okulaba bassebo ne bannyabo abali mu kifo kino kaseera kano tuweze okubeera nti mutwegaseeko nentwala omukisa guno okwebaza abagenyi baffe abatwegaseeko mu kaseera kano. Amannya nze Sewanyana Moses, CEO wa Megatron Media, era nga sina engero njagala okwebaza emikutu gyaffe gyonna egitwegaseeko mu kaseera kano nga twegattira mu kibiina kya Uganda Social Media Political Platform mu bufunze kye tuyita USPP. Ekibiina kino nno kyegattibwamu emitimbagano oba social media platform zonna fenga ogwaffe emirimu tugikwasaganyiza ku online, era nga ekibiina kino kyatudde wansi ne kiba n'enteekateeka namutayiika gye tugenda okubeera nti tubanjulira olunaku olwaleero. Enteekateeka eno emaze ebbanga nga tutunuulira ba analysts oba abatunuulizi b'ensonga ab'enjawulo akagonte kateredde abatunuulizi b'ensonga ab'enjawulo most especially mu politics. Kakati ekibiina kino kyembagambyeko ekya USPP, Uganda Social Media Political Platform, akituulamu mitimbagano nga gino nga kikulemberwa omutimbagano ogusooka ogwa Kwezi Media Group. Tulina omutimbagano omulala ogwa Embozi Muyugi, omutimbagano omulala gwa Megatron Media, omutimbagano omulala gwa Credible Media, omutimbagano omulala gwa TV10 gano mazima, omutimbagano omulala guli The Investigator, tulina the Digital Media, tulina MS Media, tulina SML Media. Jonna gyegattira mu kibiina kino, era nga ndowooza emitimbagano gino mugitegedde bulungi n'abatulabe eyo, era nga bwe twatudde bwe tuti ne tuba nga tutunuulira abantu bonna abadde batambula naffe. Naye nga sineeyongerayo, njagala sooke mbanjulire ku bagenyi be tulina olunaku olwaleero, bagenyi ba bitiibwa banene honorable. Tulina ow'ekitiibwa oba honorable Kasibante Moses, ne tubeera ne omukulu Adepo Francis, the Secretary General w'ekibiina kya ERP, Eastern Revolution Platform. Ne tubeera ne omukulu omuyita Honorable Ashraf Sentongo Nambale, kansembeeyo Honorable Bigirwa Moses n'omukyala. Abakulu tubeebaza kufisiza okukadde ne mujja ku mukolo guno omunene bwe guti ogulimu enkuyanja y'abantu, era tubanirizaako nnyo, tusabe enteekateeka zaffe zino muzikkirize nga bwe twaziteeseteese zibe nga zitambulira ddala bulungi nnyo. Olunaku olwaleero akaseera kano nsaba kisanguwe omukulu Secretary General abeeko byatugamba, then after tweyongereyo n'enteekateeka endala. Neyanziza mutesitesi wa program, njagala okutwala omukisa guno nange okubaniriza mu kifo kino. Media team mwena abaliwo mwebale kujja, yadde naffe tuli bagenyi naye ng'era tusanyusa okubeera wamu nammwe. Njagala okusookera ddala okubakulisa omwaka omukadde, era activity egenda mu maaso mu kaseera kano ereflectinga biki ebyabeerawo mu mwaka omukadde gwe tukubye emabega nga tutandika omupya. Amanya n'eddoboozi nze Francis Adepo, era nga nze Ssaabawandiisi w'ekisinde kiri Eastern Revolutionary Platform ekikulemberwa President General Bigirwa Moses atudde mu maaso wano mu kaseera kano olwaleero. Tuli wano ne ttiimu nene
abamu ku bakulembeze baffe aba Eastern Revolutionary Platform era nga mbasaba muwubireko abantu abaliwo abakulembeze aba Eastern Revolutionary Platform abamu ku bakulembeze abatonotono be tuyise nabo okusinziira ku nsonga nti tuva wala abalala bakyali mu kkubo naye nga tusuubira nti bajja twegattako mu kaseera katali kawala. Twafunye okusabibwa okujja okubeera ku mukolo guno nga Secretariat ya Eastern Revolutionary Platform ne tugamba nti omukolo nga guno tetusobola gutumira mwana ne tusitukiramu ne tujja era naffe enteekateeka tugisanze wano nga ebigenda mu maaso tubisanyukira era tubisiima abakulu aba Uganda Social Media Political Platform USPP mwebale okuteekateeka omukolo guno. Ngenda just kwogerako akantu katono. Eastern Revolutionary Platform gyenkola nga Secretary General yeki kino kisinde kyatandikibwa omwaka oguwedde mu mwezi gw'okutaano era nga ensonga gye tusimbako essira ya making sure nti tuzuukusa abantu ba Eastern Uganda okubeera concerned about state power era nga omukulu gwe twalonda okutukumamu omuliro okubeera nga leader waffe ye General Bigirwa Moses abadde abakyalirako ku media platforms zammwe ez'enjawulo era tubeebaza aba USPP mwebale kuyita mukulembeze waffe buli mukaseera okusobola okuba nti ajja okwogerako eri eggwanga mwebale nnyo. Eastern Revolutionary Platform etambula specifically mu Eastern Uganda naye ng'era message yaffe twagala ebeere exemplary mu regions endala oba oliawo nabo balabire ku ffe baleete message esitula regions zino. Tukola mu Bugisu sub-region, Busoga sub-region, Bukedi sub-region, Sebei sub-region, Neteso sub-region. Ebigenda mu maaso byonna mu mukolo guno ffe nga Eastern Revolutionary Platform tulirede okugenda nabyo mu maaso era omukolo tugusiimye mwebale nnyo mwebale ddala. Omukulu tukwebaza kubeera nti otuwaddeyo akagambo ako mu kaseera kano owatali kutwala budde kanyanirize Honorable Kasibante Moses abeereko n'akagambo katuwa. Okay, katusooke ne Honorable Ashraf Ssentongo Nambaale. Abakulu gye muli so Honorable Kasibante, President wa Eastern Revolutionary Platform, ndabye ku Secretary General we n'abakukunavu mwenna mwami Kwezi mbadde ludde omulaba mulengereri ng'atwalaganya bantu basebo ne bannyabo mbasaba mwekubireko mu ngalo wadde ekintu umwe mukifute. Erinnya lyange nze Sharif Ssentongo Nambaale. Omwami anyanjudde nga Ashraf. Nsanyuse okusanga wano munnabutambala munnange Mukulu Kasibante Moses Kirasi Moneta. Ante nga ku mukono gwe ogwa ddyo ndabayo mwami Bigirwa Moses. Abantu abo bansonga bwe tubasanga beegasse mu kazimbe oba mu kasiisira nga wano nze sikitwala nga kya bulijjo. Abantu abasinga obungi mwami Kasibante ndowooza tubuzaayo emyezi mitono tugende mu nsonga esalirawo bannayuganda. Abantu abasinga obungi eggwanga lino baliseeseetudde ne bava ku bintu ebiri siriyasi ne bagenda mu bintu by'okusaagamu. Maze ebbanga eriwerako nga ngoberera abakulu bano babiri nga bagezaako okuzza abantu ku luguudo okubabuulira nti bannange tugudde akaki akataka mutereere tudde ku luguudo tukole ki tutambule. Ndowooza sinaweza mwezi nga nangiridde mukulu Bigirwa
ne mukulu Kasibante bwe baava mu kibiina kya Democratic Party ne bagenda beegatta ku National Unity Platform, nze nagamba siva wano, nsigala nkuuma kijja, mugenda kunsanga wano tutereeze butereeza. Mwana wattu Kasibante ng'atugamba buli lunaku nti omusajja ono ayambala hijabu n'ayingira State House nga tulowooza alimba. Akaseera kaali katono ngenda okulaba ng'omusajja amyukidde ddala afuuse wa kyenvu. Ne ŋŋamba otyo ndowooza agenda kukwatibwa ensonyi ave mu kibiina akole ki? Yaguguba kati yafuna ne hardcore, amagulu yagasimbira ddala mu kibiina agamba sina gye nkola ki gye ndaga. Ne ŋŋamba abantu, nze omu ku bantu abaagala ennyo Democratic Party, nakeera ntegeera bulungi okugiyingira, tewali yaginkaka, naye nga nkooye okuwoza. Buli lunaku lw'ozuukuka, ozuuka bakubuuza, simanyi okyali wa DP? Nobuga nze ndi wa DP. Eyaani? Nobaga bannange sikyali wa DP, eri ndi wa muya Bane. Ate ani pulezidenti okwegamba ng'owoza okuva obudde we bukeera, n'obanga oddayo ewaka mu supermarket ogula omugaati, oddayo ewaka neiba n'akubuuza owaayi ng'obuuza okyali wa DP, era ne weebakira mu kukola ki? Mu kuwoza. Kale nno nze nenseesetuka okuva mu kibiina kya DP, kati ndi mu bbanga sina gye ndi, era mu kaseera katono ndi mu kwetegereza gye twali badde tuddukira, ebizibu byayo bya mulaba ebikola ki ebiriyo. Tugezaako okwagala okwesembereza abalala nga naye waliyo ebizibu, kati tuli mu kwetegereza. So mukulu Kasibante ne mukulu Bigirwa n'aba Eastern Revolutionary Platform wano we mukuŋŋaanidde eyinza okubeera entabiro y'okukyusa eggwanga lino Uganda. Era njagala okubategeeza nti ekyo nakiwulira lumu mwami Kasibante yakyogera ku CBS ng'agamba abasajja abalina envi babeera blessed because grey hair is a sign of wisdom. Muyinza okubeera nga mu kaseera katono tujja kusabuukululayo ekintu ekipya ekigenda okuleeta enkyukakyuka. N'olwekyo twagala kulaba nga tukwata ebiwayi Eastern gyeri, twagala tulabe engeri gye yeegatta ku mwami Kasibante ng'ali wano, ne North tulabe engeri gye tugireeta ku ki, tulabe nga ffenna tusonga mbere, kubanga ekigendererwa ky'ensi eno kulaba nga ffenna tugenda mu nsi ensuubize ey'abeesiimi. Njagala kusiima mmwe bana social media mwenna, omulimu gwe mukola gwa maanyi. Ebyafaayo biraga nti ensi bw'ogyetegereza ennyo, terefayina oba TV ne radio, abantu tebakyaziwa nnyo budde. Ate kati social media zikuta akati. Kwezi yabeeranga ku Super FM. Biseera ebyo ng'abantu bagiwulira. Naye ng'era bwe nkutuukako nga ndaba tonnaba kutuukana na mutindo, naye kati laba essuuti gy'oyambala. Olw'ensonga wakkiriza n'otandika okutambula. Buli lw'okkiriza okwetengerera, onyuma nti otandika okuba ne budget ey'obuntu. N'ogamba nti kati ntandise, neetaaga kino, neetaaga laptop, kati njagala kyuma kino. Waliwo omusajja gwe mbadde nninza okulaba wano TMC gano mazima. Yatandika nga ffenna tumunyooma. Naye mwana tumwegomba kati ekintu akitadde ku mutindo. Kwezi ekintu okikubye n'abalala. Nze sikyatula ndudde okulaba TV ne radio ndwawo giwuliriza okujjako nga ndi mu mmotoka. Naye TV simanyi bwe njiraba okujjako nga nzenga mu hoteri wano ne ngisanga. Naye ebiseera ebisinga tubeera wano ku mitimbagano. Basebo ne bannyabo omulimu ogwo mugwebalire ddala. Omukama Katonda abaweemu ekisinga obulungi. Neera n'enteekateeka zammwe zonna abakulembeze bangi eyo emabega abali ready okuzettanira. Tusaba nti mukolaganire naffe wamu.
bannamawulire mu ggwanga lyonna baba bayitibwa ba third estate. Mu kusalirawo eggwanga mukwata ekifo kyakumeka? Kyakusatu. Kakati omuntu yenna alinyirira eddembe lya munnamawulire abeera akoze ekintu kibi nnyo. Tubasaba mukole omulimu nga muli objective, mugabe oludda, buli ludda muliwo obuki obwenkanya. Waliwo munnamawulire aweereza eggulire nga alagira ddala nti ali biased, nga kyaweereza olabira ddala nga kifu, naye nga olw'okuba ayagala views nga tekikola makulu, naye nga yaapika bupisi abantu basobole okumugoberera. Tubasaba mmwe abali wano mwenna tekuli yesittaza, mutambulire awo ne Katonda ajja kubawamu omukisa ku lwa Katonda n'ensi yaffe. Omukama Katonda abakuume. Yoyo Honorable Sharif Sentongo Nambale. Kiteeka wano bwenti. So kaseera kano awatali kutwala budde, mbajjukiza nti kino ekibiina kya Uganda Social Media Political Platform USPP twakoze enteekateeka eno nga tetulina kwekubiira nti oba ono waffe ono kiki, ffe tuli objective nga tukola emirimu gyaffe, era n'olulala bwe tunaaba tulonda ja kulondayo gwe tulaba nga asaanidde. Era bannabyabufuzi oba banalisita ab'enjawulo mwongereemukko nammwe mwetwalire ku birungi bino omukulu byagenda okubeera nti afuna. Mu kaseera kano katufune Honorable Kasibante Moses abeeko obubaka bwagamba ku bantu abali. Ezindalo nga mingi nagisobola ogiwanirira. Sebo Kamanda Bigirwa omugenyi ow'ensonga era ne boze nabo okuva mu Eastern Revolution Platform, sebo Secretary General platform eyo. Muganda wange bwe tuviira ddala ewaffe ku butaka e Butambala, Honorable Sentongo, abakulembeze ba Uganda Social Media Platform, Uganda Social Media Political Platform, era ne bannamawulire mwenna, nsanyuse nnyo okubeerako wano. Aba USSP bwe bampise banyanjulidde ekintu kye mbadde siwulirangako era nensanyuka nnyo nga beekozeemu omulimu okusiima, ate ng'okusiima okwo kuvudde mu bo okwetegereza obulungi mu bantu abakola political analysis ku social media, ne muvaamu omu abaddukanya platforms ezo gwe balabye nga kyetaagisa okumusiima. Era bwe baŋŋambye erinnya lya General Bigirwa ne mbaga nange bwe mwali badde mubuuza nze naali badde mbagamba nti akalulu nkawadde Moses Bigirwa. Njagala okusooka byonna okumuyozaayoza. Nze ndi wa mawulire era ne ku social media kuno political platforms ezo mbeerako, naye abamawulire abali wano ekimu kusomoozebwa kwe tubeera nako naddala social media eno okuva lwe yatandika okuganja mu Uganda, abantu bagirowooza nti kintu kyawolokoso atalina byasobola kwogera, awo wagenda n'abyogera nti ne bw'obyogerera awo ababeerako tebategeera, nga bakuwa likes, nga bakuwaana, ng'ofuuka serebu. Naye social media kati ya content, era njagala okubeebaza. Kati omuntu atalina content ku social media tawulirwa era talina likes zasobola kufuna. Ate okusobola okufuna content oteekwa okwetegeka, oteekwa okunoonyereza, oteekwa okubeera composed,
era ebintu ebyo byonna General Moses Bigirwa byali bw'oba obadde omufolowinga. Era kino kye mukoze kiwa abantu abalala abakyali kuwolokoso ku mikutu gya social media nti ensi erina kinene kyesobola okubafunamu, era ne space gye mutwala mmwe bwe mubanga temusobola kuba ensi giteerawo ekyo, mulina kinene nnyo kye mufiiriza ensi. Ensi eyagala abantu abasobola okusengejja ensonga obudde obutali mu mainstream, kuba mainstream ya airtime waayo aggwako mangu saawa 2 n'ekitundu kino 3 kino. Kati social media nebeera n'enkizo okututeerawo obudde obwo nga bwakozesa okusengejjera abalala abatafunye ebiseera kusobola kwesengejjera ensonga nga bwe zitambula. Senga tufuna ababigirwa abawerako nga 100 n'abaagala enkyukakyuka, omwaka ogujja tugituukako nga tusibye busibye ttaayi na suuti, kubanga ensi kyesigaddemu kugisengejjera na kugiweweereza ebikaluba byetasobola kutegeera, esobola okukola okusalawo okwannamaddala ng'ekusalawo ng'eri informed. Nolwekyo bannange abaawolokoso ab'okulowooza nti social media yakusigirako obukyayi, yakuvumirako oba kuleeta bitaliiyo, mutwala obudde bw'abaagala enkyukakyuka. Abaagala enkyukakyuka baagala kubasengejjera ensonga ezigenda maaso ezeetoolodde obulamu bwabwe n'ensi yaabwe n'ensi yonna okutwalira awamu, kibasobozesa okusalawo naddala mu biseera bino bye tugendamu ebyokulonda nga bali informed, basalewo okusalawo okutuufu. Gavumenti eya Uganda era naye awo weeyingirira mu kusomoozebwa ku nsonga za social media. N'okutuuka olunaku olwaleero gavumenti ya Uganda nga yo yajjako ekintu kye bayita Facebook, era ne social media endala ezitunuulira bubi. Ekikwasa ennaku ebitongole bya gavumenti ya Uganda ebitakka wansi wa 20 emikutu gavumenti gye yajjako nga tugigendako nga tuyitira mu bukugu bwa njawulo, ate nabyo kwe bijja okutumanyisa bye byagala tumanye. Ebitongole nga ekya poliisi, ekitongole nga ekya KCCA, ekitongole nga ekiwooza omusolo ekya Uganda Revenue Authority tebimala wiiki nga tebituwadde bubaka bwabyo ku mukutu gavumenti ya Uganda gwe yajjawo, nga nabyo byebba bwebbi mu gavumenti yaabyo okusobola okututuusaako bubaka bwe butyo. Era Uganda nswavu nnyo mu nsi ya social media nti gavumenti yajjako Facebook, ogenda okulaba nga URL n'abeebanja ng'ebatadde ku Facebook. Kakati n'olaba ensi eyasoba, gavumenti yajjako Facebook, ogenda okulaba poliisi erina beeyagala okukwata most wanted people listing egitadde ku Facebook. Kakati n'ogamba nti tulina gavumenti oba tulina bitongole byayo yo yavaawo. Gavumenti etayagala tulabe Facebook, lwaki ate tekwata abakulira ebitongole byayo n'ebasiba, kubanga batuteerako nga baagala ate tulabe. Nolwekyo gavumenti namwe mwekube mu kifuba, mutegeere kye mutayagala mukitegeere. Dda waliwo nga abazungu bakajja kuno, abaddugavu twawubisibwa nnyo. Abazungu bajja n'amazina gano aga squeeze, okwata munno n'omunyigira mu kifuba. Kati amazina ago ne ganyiiza nnyo omukulembeze omu, naye tebaagayitanga squeeze. Squeeze ne dance byombi byali bikyali bipya, so abazungu bwe bagamba nga let's go dancing nga bayikwata squeeze. Kati obukulembeze bwaliwo ne buweera dance, bwamanya luvannyuma nti n'engoma eŋŋanda yali eweereddwamu. Kati gavumenti erabika erina kyetayagala kibe, naye kyeyimiriza kirala, kubanga emikutu gyewera ate nayo kwetuweerereza obubaka. Waliwo ebintu ebimu ebigenda maaso
ku social media ebitali birungi ng'abakungu ba gavumenti okusinziirako nga basinziira mu bifo byabwe ne basiga obukyayi wakati wa Uganda n'amawanga amalala. Kati ebyo ate togenda kujjako social media gavumenti oluwalo lwerina lwakugamba ku bakungu baayo kati nga Jeno Muhoozi n'abalala nti temukola bwe muti ku social media. Kati erabika yanyiiga ku lwabo ate jja nakuffe ate naffe nejjako emikutu gyaffe nga jjo myangu giri user friendly. Era njagala okusinziira wano okusaba gavumenti ya Uganda ekome ku commanding amagye ga UPDF Jeno Muhoozi XA ebeerako obubaka obuyinza okutuleetera obukyayi, naye ne bwe yali badde abyogerera mu kkubo ne bwe yali badde abyogerera mu kkanisa byali badde bibi. Kati ye yennyini gwe beeyita emuputinge to order, kubanga ate bw'eneegenda etandika okutulugunya gy'abikolera ejja kuba basaalumanya beetulugunyiza, era bw'anaava eyo ng'agenda abyogerera mu kkubo kuba naye atambulirako mu kkubo. Njagadde okusooka okuggumiza ekigambo ekyo ku bigambo ekintu general ekikwata ku social media. Muganda wange muto wange Moses Bigirwa ono tuludde nnyo naye mu byobufuzi byaffe ebyagala enkyukakyuka ya Uganda. Okusooka nze nga ndi mawulire ng'ate abirimu butereevu, ne bwe nayingira mu byobufuzi ebyo butereevu nga tuli naye. Nasanyukira nnyo ekibiina kino ekya Eastern Revolution Platform, era njagala okukyogerako ebigambo bitono olw'obudde si bwange obwaleero. Omulamwa gwakyo engeri gye nagutegeera, senga abalala bwe bagutegeera abaagala enkyukakyuka, senga gavumenti gye twagala okukyusa kati yeesabe enkyukakyuka. President Museveni bwe yali awaŋŋama ku buyinza bw'eggwanga lino e Kampala yajjamu kulayira, naye abantu bali wano mu Kampala nga bava mayiro 5 balowooza nti wano we bateekerateekera okukyusa gavumenti eriko teteekerateekerangako wano kukyusa gye yajjako. Kati era kye muva mulaba wano ffe aba wano ffe tulina okusigalawo, abaava ewalala si mu kusosola, tubateekereteekere wano mujje tulayire. Ekyennaku olw'okuba nti balayirira wano, buli akubuulira nga bw'ayagala enkyukakyuka alina kusongera ku kitundu ekimu mu Kampala nti banange nange wenjagala. President Museveni ne banne, njagala okukiddamu abantu mukitegeere bulungi, okukwata gavumenti y'Obote n'okugiyuuyayuuya. Baamala emyaka 5 nga beerabidde Kampala, era n'abajjamu bajjangamu nga bazze kuketta, era bayitangamu nga sibbo. Abaagala okukwata gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni, musooke mu maakinga obutaka gye mwava bwe muba mwagala naddala gikwatira mu ssuuti. Bwe twogera bwe tutyo, abantu balowooza nti tusosodde abaliwo nga tebazaalirwa naddala wano mu Buganda. Omusajja olwaleero Moses ali gw'olowooza nti n'ebigenda mu maaso tabitegeera, ekifo kyalimu alinga yakifuna nga kya buzaaliranwa, ali mu kifo ekyo lwa kukwata kitundu kye bayita West Nile. Ffe abaffe ab'amaanyi bonna tubaagala
babeere Kampala, ebitundu biri bisigale nga byereere. President Museveni amaze emyaka 30 nga mu Kampala ayitamu adduka kubanga twamugoba mudda. Ekyennaku gyagenda ne yeesiisa ate nabo bavaayo badde wano nga batugamba nti twagala kukwata Yoweri Kaguta Museveni tumujje mu ntebe. Ye yajja wano e Kampala ng'olugendo lw'emyaka 5 luwedde, bano baagala kutandikira wano nga mu byalo yeesiisa. Bwe tubanga mu kulonda tugenda kubala ababaka ba Parliament, tugenda kubala bululu bwa President bwafunye, nga President gwe tusimbyewo ateekwa okuba n'abantu be mu bitundu ab'amaanyi. Walirowoozezza nti abantu abo be twalisoose okuteekayo. Ab'ekibiina ekiri ku front okujjako gavumenti ya Museveni olwaleero ng'ogendedde ku statistics z'okulonda okuwedde, kibiina kya National Unity Platform. Ekibiina ekyo kirina ababaka mu Parliament 57. Parliament erimu ababaka 500 ndowooza kumpi mu 5. Bali 56 ab'NUP, omu yafudde tebaana bakukijjuza. Kakati bwe mutunula mu kulonda okwaliwo mu 2021, bino mubitegeere bulungi. Ekibiina era kye tugamba nti kyawangula ne bakibba ku babaka ba Parliament 5 kyasimbawo 182. Naye bw'okigamba nti va mu Kampala ng'e182 ebitundu kumpi 9 ku 10 kyabisimba ku constituencies ezaali ennunule. Era n'ababaka 57 b'ekyafuna mu Parliament nabo ebitundu 9 ku 10 kyabijja mu constituencies ezaali ennunule. Era tekisobola kwewaana nti kyasuuza Yoweri Kaguta Museveni wadde ebitundu ebiwera 10 ku 10 ku babaka be mu Parliament. Ne leero omuzannyo gwonna ogukolebwa ekibiina ekyo n'ebifo bye kyawangula bye kirimu okusuuza abo abakiwangulira luli. Tewali muzannyo mulala walala. Olwaleero ababaka ba FDC mu North kumbi bonna basaze eddiiro ne bagenda mu Piraawo ttabi lya kibiina kya NRM. Taata omwana omukulu ne maama n'abako buli omu anyiiga atondawo ekiwayi kye. Gavumenti ez'abanakyemalira bwezityo bwe zitambula. Omwami n'omukyala ne bebayombera awaka ng'omwami Pulezidenti enkya owulirayo ekiwayi nga waliwo akikulembera naye ng'omukyala yakiwa ssente naye nga kiri mu byabufuzi. Ffe tulemereddwa okukozesa opportunity efaanana bw'etyo n'ebifo ebirimu enkalu ez'amaanyi NUP ekuba tiketi yaayo. Kyemuva mulaba nga tewaliyo mubaka avumibwa ba NUP nga wa NUP. Kyemuva mulaba nga ababaka ba NRM gye baliisa buti nga n'abamu constituencies bakiikirira mwe muva Secretary General w'ekibiina era naye ali mu Kampala. Bamuzaala oba Butoolo oba Bunyankole wano naye wajja ajjewo owuwe soso wa Museveni. Oba ntegereka bulungi. Kyemuva mulaba nti constituency ng'Nakasongola ewava lead of opposition in Parliament towulirayo gaali. Eggaali ogiwulira mu Kampala awali omubaka nga NUP. Bino ebigambo twagala tubyogere abantu babitegeere baleme kwekwasa. Tutuuke ddala mu kiseera ekyokulonda nga basobola okwawula
ani akolera gwe twagala okujjawo era kamalirize n'ekyo ani akolera gwe twagala okujjawo eggaali ezikuba ebifo ebirimu aba opposition zakubako ebirimu aba NRM ne bazigobayo bugobi era bazigobayo batya ffe ne tutamanya abantu nga balubongoya ab'amaanyi ennyo mu kibiina eky'amaanyi gye bazaalwa baabakyawa ne tutamanya babba ki nga nabo balina kujja wano mu Kampala kujjawo ebifo ebirimu abanunuddwa abantu nga Bassenyonyi nga n'ekyalo kwava ssentebe w'NRM bakansala babiri ku miruka bombi b'NRM owa district omukyala n'omwami b'NRM mbaka wa parliament aliyo w'NRM yavaayo abbye enkoko nga bamugoba ku kyalo bamulangirako fatuwa nti naye alina kujja eno nakawe wanunule okulwanyisa Museveni eno gye yalwanyisibwa edda. Njagala kukoma ku ebyo mbyogedde kubagamba nti bannaffe bano abafaanako nga Eastern Revolution Platform abagamba nedda fe olusoga tusobola odwogera paka Bugisu ate amaanyi ge tufunye nga tugajja Kampala tuleme gazza Kampala already ewali abagatuwadde kakati senga Lubongo yakwata Western Revolution Front n'atwala Secretary General Ssebo nga yasimbudde eggaali mu Kampala mulowooza egenderamu abantu 3 eweza n'olukumi owaayo ye yamusiimako ki atalina kuvaayo ng'alina kujjayo beekawempe enkya Nakawa enkya Bakinde West ewanunulwa emyaka nga ne President Museveni yakamala omwaka gumu nga yo wanunule n'abazze omujjako olwaleero era be baagala okusookera. Museveni yasookera mayiro 4 okuva wano yajjawo okulayira kaakati abaagala okumujjako bo baagala kusookera wano baddeyo eri. Mukama Katonda abakuume. Sebo ndoza ogenda tulambika mu ntambuza ya ekigenda okuddako bampadde omukisa guno okukwasa President Eastern Revolutionary Platform award eno ey'omwaka 2024 njijjamu yagijjiramu yagyesaanukulira era njagala okutwala omukisa guno okumukwasa award eno mu butongole efaananako bweti n'abalala bannange mwogere birimu sensi birimu content tusobole okuweza abantu abangi abanaatununula. Award eno eriko ebigambo Best Political Analyst of the Year 2024 Award presented to General Bigirwa Moses, President Eastern Revolutionary Platform, awarded by social media platforms YouTube, TikTok, or Facebook in Uganda. Congratulations. Eastern first. Honorable Bigirwa nga tonnatuula sooka oyogerera eddala nga essaju likyakuli waggulu. Basebo ne bannyabo banamawulire okuva ku mikutu egy'enjawulo. Sebo omugenyi waffe omukulu Honorable Kasibante Moses ow'erinnya. Sebo Secretary General
owa Eastern Revolutionary Platform mwami Adepo Francis. Sebo mwogezi wa Eastern Revolutionary Platform mwami Ngalula John. Sebo situkako abantu bakulaba tusanze tumaze okweyambira. Sebo comrade Nambale Sentongo Ashraf Sharif amanya amanji agusimanyi lwaki muge wanga zegandema nyabo eri busoga tukiyita mukenkedde wange ndaga muntu ono yanteerawo embeera nenzija ku muzindaalo nga siri munyinkaavu ng'obwongo buli fresh. Madamu Fanta mu magye gaffe ali ku ranka ya Lieutenant Colonel. Yes, mulwanyi tusanyusa okulaba tuulakaawo. Bamemba abakulembeze ab'enjawulo okuva mu Eastern Revolutionary Platform abavudde mu Busoga, mwami Kavuma Badruddin, Commander Kamuli Municipality, mwami Kitimbo Isa omwogezi first mwami Amuvini Julius State House Controller ne ba commanders abali wano nga bakuliddwa brigade commander Musa yonna gy'oli mubeereyo ab'ebyokwerinda tebatera nnyo okwogera. Banamawulire abali wano katwala omukisa guno okuba recognizinga n'okubeebaza aba Uganda social media political platform amwami ekitebe kya Kwezi Media, ekitebe kya Embozi mu UG, ekitebe kya Megatron, ekitebe kya Credible Media, ekitebe kya TV10 gano mazima, ekitebe kya Kasuku, ekitebe kya The Investigator, ekitebe kya Digitalk TV, ekitebe kya MS, ekitebe kya SML oyo ye Simon Muyanga Lutaya n'abalala abanatwegattako. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okunondobayo mu basunsuzi b'ebyobufuzi mu Uganda ne mumpa awadi eno. Awadi yange esoose okufunibwa bukyanga nteekayo obudde bwange mu byobufuzi bya Uganda. Mwebale nnyo basiru ne banyabo. Awadi eno empadde motivation y'amaanyi. Nali simanyi nti nina abangoberera, ate nali simanyi nti waliwo abantu abamu ensonga. Njagala okubeebaza mmwe basebo ne bannyabo ab'ebitebe bino eby'enjawulo bitwogeddeko wano nti mwandabamu ensonga ne musalawo okundikoganizinga mu mbeera eno eya award. Nange ngenda kutambula nga nvimba era nga soogerwako kubanga omwaka 2024 nzaagulidde mu by'okusunsula ebyobufuzi bya Uganda. Kitegeeza nti sikyali wa bulijjo. Munsukulumizaako ku bantu abalala naye nga abamanyi abalala bakyaliyo. Era njagala okubakakasa nti ngenda kulwana nnyo okumaintaininga mu mupiira bakiyita balondo. Eno balondo si nyangu okugizaayo back to back. Sebonere Kasibante katulwane nnyo ndabe nti njisigaza naye si kyangu. Kubanga naawe mugenyi wange omukulu ate naawe osinzidde mu ngeri gy'osunsulamu ensonga. Basebo ne bannyabo ebyobufuzi bino tusaanye tubiwe obudde Bannayuganda mwenna. Kubanga ebyobufuzi bino bye bisalawo omwana wo anaasomera ku ssomero ki, bye bisalawo emmere gy'onaalya ekyemisana n'ekyeggulo
ya kikaaki. Mukimanyi bulungi wano ku woteeri wetuli waliwo atasobola kulyawo ng'alowooza wa layisi kubanga levo ye y'ebyobufuzi eri waggulu. Ate waliwo atuuka wano n'agamba sisobola kuva wano. Ebintu byensanze wali bannaye matirivo na meereere kubanga naye ye levo ye. So ebyobufuzi bisalawo n'emmere gy'onoolya. Ebyobufuzi bisalawo onajjanjabirwa mu ddwaliro ki ng'olwadde. Ebyobufuzi bisala nawo kofini ki gye bagenda okuteekamu omaze okufa tukiikiriza. Kofini ki gye banaakuteekamu. Ate kati mweyongeddemu n'akabadi akalala. Ebyobufuzi bisobola okusalawo ne bakukubira n'ennyimba ebbiri. Ekidaala ekirala ne kibeera wali, ekirala nga kiri wali, bya bufuzi. Naye nga ku lunaku olwo lw'oziikibwa bisalawo ne levo ey'abanaakuziika bafaanana batya. Bajjidde ku bajaaji oba bajjidde mu mpenkoni. Politics aditamininga ekyo. Politics aditamininga onoosula mu nnyumba efaanagana etya. Yamategula, yamabaati agalangi, yamabaati ameeru oba ya ssubi. Politics ekyakisalawo. Politics asalawo mikwano kijoonobeera nagyo mu nsi. Muno mu Uganda mulimu abantu nga mukwano gwe ye Elon Musk. Muno mu Uganda mulimu abantu ng'agenda n'alaba Formula 1 buli omoroko obw'Abazungu obudduka ennyo ng'alina obusobozi obugenda n'alaba Formula 1 okuyingira $1.5 ogwa dola tiketi esookerwako nga yazisobola. Naye ate Uganda yemu mulimu atasobola kulaba mupiira gwa $10 olwa Uganda. Gino egy'amasaza empiira gyaffe egy'oku byalo nga talusobola dduwaayo, nga tasobola kuyingira mu kibanda eky'5 era mani we beegenda kuzanya Nasero ne bayambusa ne lufuuka 10 ng'agenda guwulirira ku leediyo. Naye mubadde mukimanyi nti era mu Uganda mulimu abagenda buli wiikendi ne balaba Premier League. Nze mbamanyi. Politics aditamininga level konotambuliza. Politics aditamininga gw'omusajja onoowasa mukyala kikaaki era gw'omukyala onoofumbirwa omusajja kikaaki. Ffe ababeera mu byalo tulina emikolo gy'obufumbo gye tubeerako naye nga bakuyise nga honorable obeerewo mu kyaki mu kukomissioninga obufumbo naye noyagala okaaba obukaabi amaziga noganda naye wano ssanyu ki eririwo amazima gennyini ng'olaba omugole omukyala byayambadde n'omugole omusajja byayambadde n'ogamba obufumbo buno Katonda wataba Katonda tebuyinza kuyimirira naye ng'ate bakulaga nti kapo nsanyufu nga sente ze bakozesezza mu mukolo gwonna tezirina item ze zikiriyalinga ku mukolo ogw'omunabyabufuzi ali serious waddemu bweti. Tulina emikolo gye tugendako wano mu kibuga Kampala nga invitation card gye bakuwadde nti Mr. and Mrs. General Bigirwa Moses, you have been invited to attend this wedding ceremony. Nga kaadi yokka sente gye bagitaddemu ekola omukolo ogwo omutaka ow'ekamuli. Politics tekiriko wadde okubuuza. N'olw'ensonga eyo point gye mbadde nzimba mu lugero olwo oluwanvu tetutwala politics for granted. Tetutwala politics as a casual nga bw'ona ogenda okulaba omupiira nti ogenze outing. Ebyobufuzi tubitwale nga nsonga nkulu nnyo ze tuteekwa okwenyigiramu tuditamininga ebinaasalibwawo. Tubeera mu byalo ssebo honorable Sikasibanda
ne mugenda ku lumbe omwogezi n'azalawo bannabyabufuzi abazeewaawo basaba ne banyabo wanti waliwo okwagulirawo byabufuzi era bano batwagala bululu bakansala tubi baye mupitu bimunaabisabira eyo tugiregire mangu tuve wano naye ng'ekkubo lye bajjiddemu bbi okutuuka awali omulambo be baligobaganya ku muzindaalo ate be babivunaanyizibwako ebyo nga bwe muli mu kuziika tewali muti gw'amasannyalaze tewali ddwaliro tewali ssomero tewali kkubo naye ate ow'ebyobufuzi takkirizibwa kwogera n'oganda ye bano banaddiini baasoma theology bulungi ne bategeera tebamanyi nti obuyinza obw'okukulembera eggwanga mu nsi yonna bwadda mu bannabyabufuzi mu kusooka eri nga yesu yakagenda mu ggulu nga tanafa by the way yesu nga tanaba kujja eri gye bayita mu edi obuyinza obw'okukulembera ensi eno bwabeeranga mu bannaddiini naye wajjawo time gye bayita renaissance period eyo ye period omuntu wa bulijjo we yeenegulira nga bwe tuli wano omuntu wa bulijjo ne yeenegula n'agamba naye bannaddiini bano nga envuga gye batuvugamu nedda twawule ebintu bya katonda ku by'obukulembeze abantu ne beesalirawo ne batandika okwekolera ku nsonga ez'obukulembeze bagiyita renaissance period mujagenda mugisomeko ebyobufuzi ne bidda eno basebo ne banyabo tubitwale ng'ensonga ndi musanyufu nnyo okuba nti analysis zenkola by the way unbiased analysis emikutu gino egikuŋŋaanye wano n'egimu ezikyali mu kkubo mugitutte ng'ensonga kubanga tuzibudde abantu amaaso njagala okubategeeza bwe mukola ekintu nga kifu kibaguumaaza buguumaaza temusobola kugguka fe babaagala enkyukakyuka tulina kuba nga tukola bituufu byokka naye tosobola kukola kituufu ate nga totegedde lutalo lwolwana muzibu ku analysis zenkola ate nkulagiddemu amaanyi g'omulabe waffe we gali tosobola kuwininga muntu yenna nga totegedde maanyi ge we gali era waliwo omusajja gwe nasanga eyo bano abatategeera byabufuzi birungi nagamba Bigirwa nowana General Museveni n'ogamba nti alina kino alina kiri nenga alaba ono gw'onoowangula otya Museveni nga totegedde maanyi ge we gali n'obunafu we buli. We need that critical analysis. Who is General Kaguta Museveni? Lwaki atufuze emyaka 4? Is it by mistake? Amaanyi nnyo baatuloga tutamanyi kyakola kiki kyo amaanyi agajja waago agatututa emyaka 4. It is very important okufuna that critical analysis. Nina akasajja nasanga eyo ka foto soja ne kalowooza nti that is bad. Ninga katira bono yakayingira olutalo ne byalwana tabimanyi. Fabaluluddemu ekyo tukyetaaga twetaaga n'okibuulira abalala tutegeere kye tulwana kizitowa kyenkana ki. Nemba analysis ku bambega ba General Museveni be yatusindikamu eno so bwana Kasibande fulaga gye baakukuba it was not a mistake so because wali General mu struggle wali General mu struggle ngera okonstitutinga ku first line up oyinza okulipulisinga Kasibante Moses n'ogamba talina namba gyasamba ng'oyagala Museveni okugenda omusajja asobola okwogera essaawa 3 nga talina akapapula waasomye sebo okumma fulaga ya Nuupu. It was not a mistake, it was a calculated move. Era olaba abantu bakalibayo bonna bwe batyo bagenda nga bakola ki basendebwa buli muntu amanyi okuzanya ebyobufuzi buli muntu ali ku kituufu bagenda basendebwa mpolampola with blackmail n'ebintu ebirala ne tumaliriza ng'olutalo lujjudde bakimbuyege nga bw'otera okukozesa oluganda sirumanyi nnyo linnyonnyola kye kitegeeza.
kati wetaaga analysis ku ekyo nti lwaki buli musambi omulungi akubwa engwala kakodyo kyako. Kati zezo area zetuze tubalaga ez'abasiripa agent abali mu kintu kino abatuleetedde ebizibu. Basibo ne bannyabo tulina okukola analysis ku biki bye tulina okukola okutuuka ku buwanguzi bwe twagala okukola ki okutuukako. Omusajja eyatta abantu 5,000 osobola okumuwangula nga gwotya n'okutomera embwa ku sitwiti nga n'akamyuka kutiisa okusalako omutwe osobola omujja mu power because for him is ready to kill. Ate gogamba toli mumenyi w'amateeka era tuli mumenyi w'amateeka era wajjawo ensonga yonna nga sigwagiteeseteese eyo nfu. So basebo ne bannyabo njagala okwebaza emikutu gino mwebale nnyo emboozi zaffe okuzisukulumya ku mboozi endala ne mutuwa credit eno gye mwakoze ki gye mwatuwadde. Njagala okubategeeza nti ffe twatandikawo Eastern Revolutionary Platform, kino nakyo kankitangaaza. Formation ya political parties zonna ne formation ya forces ez'enjawulo zonna eva mu controversy ebeebaddewo oba mu conflict, because conflict is an element mu politics. Oteekwa okukimanya ekyo nti oli mu politics naye obutakwatagana buteekwa okola ki okubeerawo. Kati gwe toyinza gaana atambudde abo batambudde batuliddemu olukwe ne weerabira nti Dr. Kizza Besigye yaliwo NRM nemulemesa n'agivaamu abantu tebamugoberera. Museveni yatandika wa DP nemulema n'agivaamu n'ayingira UPC nemulema n'agivaamu n'akola Fronasa nemulema n'agivaamu n'akola UPM negaana n'akola NRA nemuggusa. And that is revolutionary politics. Kati goyinza ogamba nti abasajja batandise Eastern Revolutionary Platform nti ensi bagiriddemu olukwe nga naye wagaana okwegatta ku bibiina ebyaliwo wewayingirira ekisaawe kubanga ebibiina byaliwo. Lwaki watandika ekikyo? Ekyoga FDC yali nafu nnyo oba DP yali enafu ennyo nga tesobola kuhostinga muntu yenna oba okurikurutinga. So imagination is oba emergencies za political views ziva mu controversy zibeerawo era kikirizibwa mu byobufuzi. N'olwensonga eyo ntwala omukisa guno okuddamu mummwe mwenna ababadde ng'eyo mwogera bye mutategeera awo baagala kukendeeza bululu bwa Kyagulanyi baagala kukola ki. Ffe twagala kujjako Museveni Kyagulanyi si yalina obuyinza. Ekyo kiri very clear. Era Museveni tumubala nti waaba yakozesa bannaffe era tuba tulina okuba because tosobola mujjako ng'ate abakukuba engwala abasinga oli nabo mu ttiimu tekisoboka. Museveni mumujjukira bwe yali ayogera ku yali alina emboozi ze zanyumya ng'ayogera ku bibiina engeri gye byegattamu n'agamba you always in the meeting but I am always there. I am represented. I get what you are planning against me. Ninga obusajja omukulu ono omukadde atagwako obukodyo netunula bweti mu ttiimu zaffe negamba naye baani abo bamukiikirira ewaffe naye si bangu bakuzuula because babayita basiripa agent bali biwanvu nnyo bali diipu nnyo naye obalabira ku ngeri gye bazannyamu. Bigirwa afulumye omuvunaana ki? Bigirwa afulume tutuuse kubanga nejje n'Omuseveni teyakkiriza kufiira omusirikale n'ogu nga tanatuuka ne be yali agala okugjawo nga taakole nabo yamala kubeera sure nti bawambye Kampala gavumenti bagikutte
ne balyoka bakuba amasasi mu mugongo. Kasibande zibo kyali mulimu bacommanders Museveni byajja nabo amasasi baafunanga ga mu mugongo naye ng'olutalo luwedde naye olutalo terunaba kuggwa. Tutandika butandisi nga gw'otandika okusamba obutebe nti onterutuuka naye okuba enkokola, kitegeeza nti oyamba oli gwe tukola ki, gwe tulwana naye. Basebo ne bannyabu tuli mu struggle era nze mbadde wa NUP ebbanga lyonna ne bananga abamu be twatandika nabo mu ERP naye zimu ku fundamental questions nabuuza ne ŋŋamba kigendererwa ki ekiri mu kutandika olutalo mu nuupu mwennyini era tugenda kufunamu ki. For example, Masaka, Greater Masaka twamuwangula almost 90%. Mu byamagye ka tukitwale nti eyo barracks tugiwambye. Bacommanders abaliwo baffe ne fulaga weeri yeewuuba. Gwe okusinziira ku headquarters zo ate n'osuula ekikompola waliwe wawamba edda oba oyambye ani? Kyokka tonawangula gavumenti. Oyamba ani gwe okukendeeza ku balwanyi bo? Oyamba ani gwe okusaanyawo ebyokulwanyisa by'olina? Ekibuuzo ekyo sifunanga ansa yakyo. Because nze emboozi z'emiliyoni 5 nazigoba tezina makulu. Era omukulu mu kiseera ebyo namugamba totuusa mu lutalo lwa bintu ebyo. FDC ogirabye yakamala okweyuzaamu lwa miliyoni 3 ezatuuka ewa dokita. Nevamu ebibiina ebi. Kati ate naawe olonkinge emiliyoni 5 ogenda kulowoozesa abantu nti sente nyingi nnyo zizimba amasomero mu Uganda, zizimba amalwaliro mu Uganda, kumbe tewali kiriwo. Omunyankolo omukyava yagasanga n'aŋŋamba nti naye Bigirwa twali tubatidde naye muli bayaye obuyaye ebyobuyiza tebubimanyi. Emiliyoni 5 ewaffe Mwankole tezigula Land Cruiser moroka ezirutwala mu kyalo. Mwali mwagala national budget mmwe nga temumanyi na sente zizitowa zitya. Emiliyoni 5 ne mulumbe lwa Segirinyanga yekyali emboozi. Allahu Akbar. Era ng'ogamba nti nze General Bigirwa Moses omulamba nsigale nga ndi awo ntunulidde nti bano bagenda okunkulembera tununule eggwanga abatamanyi kye tugoba. Nedda ssebo. So neebaza emikutu gino egya social media egisobodde okutuusa obubaka bwaffe obukakali ku bannayuganda. Omulimu tugukoze. Abantu kati ntuula mu restaurant ne babeerawo abantu 3 abansasulira ekyemisana ne bansasulira ekyemisana ng'abantu bali mu kuappreciatinga content gwe tukola ki gwe tubawa kubanga okumanya kikulu nnyo. Actually omuntu atamanyi yasinga okubeera n'emirembe kubanga abatamanyi. Ate tomanyi nti Minister of Finance waliwo yalidde akawumbi ne yeegendera kiyinza okuluma nga tomanyi naye saasira ate yakitegedde nga ye teyafunye nako kimuluma nnyo. So twetaaga okuba nga tuli bamanyi ffenna tulyoke tutegeere obukulu bw'okubeera ne gavumenti tulyoke tugirwanyise. Naye bwe tuba nga tuli mu society etamanyi ate nga ebintu bye tulimu bya bumanyi tetuyinza kugguka wallahi ya Mungu. So emikutu gino basebo ne bannyabo muddemu okwekubira mu ngalo. Mutukoze bulungi nnyo. Nga maliriza emikutu gino nsaba mukkirize muteeke ekifuba kuba naffe tulinawo mu ludda oluvuganya. Twabawandiikira ebbaluwa ya miiko 4 ng'erimu ensonga lwaki Mwai Museveni atulemeddeko, ng'erimu n'ensonga lwaki mu kiseera kino tusobola okukola ekituufu ne tumutwala. Ensonga zetwateekamu zitegeerekeka era zisobola okwesigamibwako ne tuwangula obwa pulezidenti bwa Uganda ne tuwangula ne gavumenti. Kubanga ffe tulowooza nti Oweekitiibwa Mugisha muntu asobola okwegazanyiza Mwankole si obwana Kasiba nti
Mugisha muntu gw'amaanyi g'ogalaba mu Buganda. Mu Lubaga wano wewali ofiisi ye bagigala talina na rent. Naye akugamba President General era Museveni agenda. We are in the struggle. We are going to take him. Nga n'ofiisi bagigadde. Kyokka ng'asobola n'okufuna ennyumba ey'obwereere mu kibuga Mbarara kuba mwana wa ku kyalo. Tugenda okuva mu kalulu nga Mugisha muntu alina ababaka 8 ku 10 ku kibiina kye. Kubanga NUP ne bwetambuza ebigere paka ewa paapa talina mubaka goyinza kujja mu Ankole. Tekisoboka. Tekisoboka. Mu West Nile Kapusifungaro muleka akole emirimu. FDC ekyayinamu kaneti waka mu West Nile. FDC jiwe West Nile ojiwe Acholi, ojiwe Bukedi, ojiwe Teso, ojiwe Erigoni, ojiwe Nesebe sub-region. Bakolera ddala omulimu omutuufu ennyo era babo banandala basobola okuleeta ababaka 6 okuva mu mabendo bendaago. Owekitiibwa Dr. Besigye wadde ali munda kigezi kitundu kye oba oyagala oba tayagala. Era abakulu abamu we beetumiikiriza okugenda mu kigezi mu disitulikiti y'Ekisoro bavuddeyo ng'emimwa giri mu nnyindo. Nannyini region bamuleka Kampala. Omu yazze n'obululu 9, omulala yazze na 3, omulala 16, naye nga bagamba tuli mu struggle. Museveni tumukola ki? Tumutwala. That is fulale, political fulale. Ffe tulowooza nti Owekitiibwa Jimakena asobola okukwata ebbendo lya Lango sub-region. Wewoka waasobola awo, wewoka talina kuzukka awo. Ate ye yeewaawo dda. Ne bw'okola otya tosobola kugenda mu Lango sub-region n'ojjayo kalulu nga tuli wa UPC. Ffe twagendayoko emirundi 2 nga nkyali mu NUP. Ogwasooka nga oli yali minisita gwe bakuba amasasi afudde. Twafuna obululu 340 nga tutaddemu emiliyoni nga 2.6. 340 nga tututa egaali gye mwalabye Masaka ye yagenda wali Mulango. Abalango nga batulula tuzeagaale lakini Waganda wanafikiri sisi ko wajinga. Sisi sio wajinga. Batukuba akalulu. Era bo kye batusaba ekirene nnyo. Kyagulanyi bwe yamala okwogera bw'ati n'agamba atupatie music hapo, atupatie music. N'abakubamu ennyimba 5 endulu nevuga ne tugaa kano tukamaze. Kano kawedde. Tugenda obikula bokisi bwe tuti nga tulina obulu 340 bwa polling station eki emu. Ne tugaba naye wabaddewo obuzibu kiki? Tuba tuli awo Cecilia Ogwara nga afudde. Cecilia Ogwara bw'afa ne tugamba luli lulayika tetwetegeka bulungi. Secretariat ng'ekuliddwa Lubongoya n'eduumira buli mubaka wa Parliament ewa Nuupu nti mbaagala Mulango. Buli omu n'aleeta Land Cruiser, buli omu n'aleeta amajeege. Ne tuddamu ne tulumba. Ne tukanoonya naye nga abasajja ba UPC tebakuba laale. Jimakena nga tabirinako. Meeting zaakuba za wansi wa miti. Bantu 2-3 fene tuyisaamu egaali. Cyo nga mumanyi boda. Cyo. Kano tukamaze kano. Kano tukamaze. Era nga batukola luli ne bagamba atuweeyo omuziki wadde omaze okwogera sewo Mr. President. Omuziki ne tukuba wa bulungi nnyo. Kolo yakuba ennyimba 8. Zonna yazikuba. Yakubanga 8 ezi revolution. Ne tumaliriza n'agamba tungoje. Tugenda okubikula akalulu. Kolo twayongerako obululu. Lwe twafuna 340. Twayongerako obululu 8. Twafuna obululu 420. Kati region obo kyatawaana nayo mbugeze kunoonyayo kalulu. Girekera gwe tegeragana ne Jimakena e Kampala. Omugambe nti ebbendo gwe kobanda waayo. Omuleka asimbe y'ababaka akuwagire kuba president woba okyayina amaanyi woba obwagala. That was our proposal. Era nga tulowooza nti Eastern region mu Busoga sub-region ffe ERP tusobola okungayo ne muganda waffe Asumani basaalirwa. Ku babaka 4 abava mu Busoga
tulowooza nti tusobola okuleeta kaasatu nga tubadde well organized and well strategic. Kubanga olulimi tulumanyi, ebizibu tubimanyi, ffe tuli ku ground, ffe tugenda mu nyimbe, tusobola okucommunicatinga ne community. Era ffe nga tulowooza nti Oweekitiibwa Mpuuga ne ttiimu ye basobola okukwata ebbendobendo lya Greater Masaka. Tekiriko wadde okubuuza waliwo disitulikiti nga 6 ezo disitulikiti zimala okuleeta Mpuuga ku tebo eya Uganda yonna, kubanga walala ayinza okaluubirirwa okukumatizaayo. Ebitundu ebisigadde mu Buganda NUP ne Kyagulanyi Ssentamu ne babireeta. Buganda ereeta ababaka kumpi 104 bataba 105. NUP yawangulako 55. FDC 2. Kitegeeze na DP yeyaddirira NUP okola obulungi mu Buganda. Strategically tuba tuli bya kutwala jjajja n'abadde asambira mu ttiimu eri asobola okukyusa n'asambira mu eno, kubanga tuli ku strategy etutwala mu buyinza. Tukola ekyetaagisa, tetukola kye twagala, tukola ekyetaagisa okutusomosa. Mweyo embeera ne kibanga NUP ne Bampuuga bonna nga bakuŋŋaanye ababaka 105 abakola Buganda ne babaleeta. Kitegeeza no NRM ogisenguliddewo ddala 100%. Tugenda okugatta ababaka abo nga tuli mu babaka kumpi 3 plus awo speaker oba omulina, deputy speaker oba omulina, commissioners oba balina, n'obukiiko bwonna obw'enkizo mu parliament oba obulina. Ne baminisita baba tebakyasobola kubaleetako mbeera ey'okumanyiira mu byobukulembeze ng'osobola okubasensaringa ate ne kiba, because you have numbers in parliament. N'amateeka n'ogakyusa n'onafuya president, ekyo ekintu twakibeekimakinga Kenya. Kenya bwetyo bwe yatuuka w'eri olwaleero. Raila Odinga bamubba akalulu mu 2007 mwami Kibaki nga ababbi. Raila yali alina ababaka abasinga mwami Kibaki, President Kibaki. Raila ne yakola parliament, kati awo bakolera amendment zonna ze baali baagala. Ne banafuya obwa president bwe Kenya. Ne bateekawo embeera ezito ya institutions. Olwaleero Kenya gye mulaba nti abeekalakaasa basobola okwekalakaasa, naye nga president tasobola kuleeta amagye direct ku street, yeetaaga genda mu kooti. Ekyo Odinga yakikola nga opposition nga parliament yagiina. Kuba government esobola kugwanga organizizaayo zonna zikola. Tuwambeko parliament, tusooke tulwanire omwo. Tugenda okumaliriza Kenya nga president munafu. Lwaki munafu? Waliwo oludda oluvuganya lwawamba parliament lukola amateeka agalufavoringa. President we Kenya talonda governor. President we Kenya talonda IGP owa police. President we Kenya kwegamba waliwo ebintu ebyenkizo bye bamujjako kubanga baali bazimba democracy. Era gwe baliko olwaleero. Naye wano mu Uganda abantu kwegamba n'osanga omuntu mbuye toyina kyotugamba. Toyina kyotugamba ate ye talina kyalina. N'okumenya talina kyamanyi. N'amaliza nga akugambye ffe bafuutu sojja twamalayo. Bw'omalayo Museveni n'agenda atya. So bwe tutyo bwe tuze tutambula, njagala okwebaza nti amaloboozi n'ebirowoozo ebifaanagana bwe bityo bassebo ne bannyabo musobodde okubituusa ku bannayuganda. Ndi musanyufu nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala okumpa omukisa guno n'okunteekamu ekitiibwa kino eri ebusoga tukiyita kanagansi. Mwebale kuntaamu kanagansi, mwampa awaadi eno. Ndijja gitambuza mu bitundu bya Busoga byonna byonna. Mbakobe nti ninzaali ku bassebo ne bajjabo bazira kyakikolera omwaka 2024 ngwe tuyise mu byobufuzi. Therefore tujakozesa ebintu bino okukyusa Busoga yaife. Mwebale ino, mwebalire irala. Ndedicatinga award eno, njidedicatinga eri omugenzi Honorable Muhammad Segirinya. Yona yagiire
nsaba ayongera okulwana Segirinya fight hard sasobodde kuziika kubanga ebyobufuzi byadde bizibu nnyo tebyabadde na byabufuzi naye essuula empya mu neeyisa ye Uganda yabaire eggwirwawo kwolwo aye dedicating this award to the contribution gye wawa struggle ng'okaali mulamu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, nsaba Omukama Katonda abaddizeewo.